Yakobo essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yakobo omuddu wa Katonda era owa Mukama waffe Yesu Kristo eri ebika 12 ebyasaasaana mbalamusizza. Mulowooze nga byonna okuba essanyu abooluganda bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu nga mutegeera ng'okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Era omulimu gw'okugumiikiriza gutuukirirenga mulyoke mubeere abatuukirira abalina byonna abataweebuuka mu kigambo kyonna. Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabe nga Katonda atamma awa bonna so takayuka era galimuweebwa. Naye asabe nga mu kukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa, kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa. Kubanga omuntu oyo talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna okuva eri Mukama waffe, omuntu ow'emyoyo ebiri atanywera mu makubo ge gonna. Naye owooluganda omwavu yeenyumirizenga olw'obukulu bwe, era n'omugagga yeenyumirizenga olw'okutoowazibwa kwe, kubanga aliggwaawo ng'ekimuli ky'omuddo. Kubanga enjuba evaayo n'omusana omungi n'ewotosa omuddo, n'ekimuli kyagwo ne kigwa n'obulungi bw'ekifaananyi kyagwo ne bubula, era n'omugagga bw'atyo bw'aliwotoka mu kutambula kwe. Alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa, kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu Mukama waffe gye yasuubiza abamwagala. Omuntu yenna bw'akemebwanga tayogeranga nti Katonda yankema, kubanga Katonda takemebwa na bubi era ye yennyini takema muntu yenna. Naye buli muntu akemebwa ng'awalulwa okwegomba kwe ye n'asendebwasendebwa. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona, n'okwonoona okwo ne kumala okukula ne kuzaala okufa. Temwerimbalimbanga baganda bange abaagalwa. Buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukirivu kiva waggulu nga kikka okuva eri kitaffe ow'ebyaka, atayinza kuba na kufuukafuuka newankubadde ekisiikirize eky'okukyuka. Olw'okuteesa kwe yatuzaala n'ekigambo eky'amazima, tulyoke tubeere ng'omwaka omubereberye ogw'ebitonde bye. Mumanye kino, abooluganda abaagalwa, buli muntu abeere nga mwangu mu kuwulira, alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala. Kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Kale muteekenga wala obugwagwa bwonna n'obubi obusukkiridde, mutoolenga n'obuwombeefu ekigambo ekisigibwa ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. Naye mubeerenga bakozi ba kigambo, so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu, kubanga yeeraba n'agenda amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'aganyiikiriramu, nga si muwulizi eyeerabira naye mukozi akola, oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. Omuntu yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini, bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba omutima gwe, eddiini y'oyo teriiko kyegasa. Eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda Kitaffe yeeno, okulambulanga abafuuzi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe, n'okwekuumanga obutaba na mabala ag'omu nsi.